tutunuulidde obuwanguzi nga tutunuulidde ebbaluwa eyawandiikibwa aba Interreligious Council of Uganda nga bategeeza aba Directorate eya Integrity nga bagamba nti kyemubadde mutuyitidde ekyokujja mu nsinkano evalidatinga national policy on religious and faith of organizations policy eyo ne baga nti tetujja kusobola kubanga tugenza okulaba nga tekikola n'akamu. Omusumba Moses Bujingwe ebbaluwa eyo gye tubatandika nayo. Ebbaluwa gisome gwalina bwino. Tugisome. Gwalina bwino. Ebbaluwa ya nnaku z'omwezi 20 Juni mu mwaka 2025. Nsanyuse nnyo ogitandise bulungi. Yagiwandiikira Mr. Balaba Danistan, Permanent Secretary or Directorate for Ethics and Integrity, Office of the President. Yes. Batuula ku Social Security House, Plot 4 Jinja Road, mu kibuga Kampala. Omulamwa guli nti participation in the National Validation Meeting for the Draft National Policy on Religious and Faith Organizations, RFOs. Yasooka n'ekiramuso. Greetings in peace from the Interreligious Council of Uganda, IRCU. Yes. Reference is made to your invitation dated 11th June 2025 for IRCU to participate in the National Validation Meeting for the Draft National Policy on Religious and Faith Organizations, scheduled for 26 June 2025 at Hotel Africana. We appreciate the continued collaboration between the Directorate for Ethics and Integrity and IRCU on matters of national interest, particularly those concerning values, morality, and the governance of religious institutions. Following a series of consultative engagements with our member bodies, including the governance retreat from 3rd to 5th December 2024 at Colin Hotel Mukono, and the Council of Presidents meeting on 19th June 2025, in which this issue was adequately discussed, IRCU wishes to decline participation in the planned validation meeting. Kadde mwako. Oddamu ko IRCU wishes. Okay. Yes. Kubanga ono ye biggest stakeholder bw'oba okola policy. Policy bali bagikolera bantu. Enzikiriza. Faith policy bali it was a draft national policy on religious and faith organizations. Good. Kati religious and faith organizations, IRC government, they wish to decline. Atenga tiba wishing to decline. Wabula bakulaga nti bakola consultative engagements. Yes. Ne bava ku consultative engagements. Then ne batulanga Council of Presidency. Musumba wera chobusiza amaaso kyecha retreat. And retreat bakolako ne retreat sikwe kweyawula ne biri abiri mwena baluyita lusirika. Olusirika ne mufuna ekifo edini zafuna olusirika ya wasirifu ne mutuula ne bagaye ensonga eno kyabayise adequately ne bagigaya kansomenge nde maso Maria. IRCU wishes to decline participation in the planned validation meeting. Our position is that the current legal tata baba malo okuwishinga to decline okwani tubivuddemu mu Luganda tubivuddemu tetubiriimu tubijjeemu enta tetuli kitundu telukiiko tebalugalawo kubasibe bali baluyisi bali baddembe okugenda mu maaso nalwo naye bano baluvaamu we wish to decline. Yes. Kakati bagenda okunnyonnyola lwaki tuzzeemu kubanga bano bantu bakulu
enzikiriza zino ziri myaka 10 n'okusoba bwe bagamba nti this is our position wano wetuyimiridde kino kye tunywereddeko kuno kwe kusalawo kwaffe yes kati awo njagala tusome this is our position is that the current legal and constitutional framework of the Republic of Uganda, specifically the Constitution of 1995, the Penal Code and the related laws already provide sufficient registration regulation already provides sufficient regulation, meaning bamaze scrapping a draft. If something is sufficient, according to my understanding, you take off nothing, you add nothing. Kyonna ki draft okuva ku ntandikwa yakyo paka ku nkomerero ebigendererwa byakyo tebirina makulu kubanga ekiriwo akagambo sufficient kategeeza kimala. Kinaga nti tulina okukola programs zino Goliath tumugireko ddala omutwe bano abantu baba tibategeera position ya intelligence council beetaaga ogitegeezebwa wano bwe babanga tibagitegeeredde wano waakiri general public etegeere ne gavumenti etegeere nti abantu bano baali bakola ekintu mu mutima mubi balabe ba gavumenti bawakanya gavumenti kye yassaawo kuba gavumenti eno egoberera amateeka ge yassaawo naye naago agasangibwawo nga ganaga Penal Code kubanga gavumenti si yassaawo Penal Code y'abakoloni naye ate ye yassaawo constitution kati bw'obigatta byombi position ya IRCU egamba this is sufficient katoyina kyotuulako toyina kyoyongerako ate kyekyo kye twalinga tubagamba ti bwe muba temulina mutima mubi amateeka gano mugazunza mugazaawa sheeka ky'omubbi ng'abalemye okuteeka mu kkomera nga mukozesa Penal Code ne Constitution pasita ky'omubbi ng'abalemye okuteeka mu kkomera kubanga bajja beekwasa abantu bagamba abantu beekubira emiranga abantu bababba ffenna tituli babbi bwe babanga abantu baggukira eyo ewammwe mubatwale ku poliisi kuba mmwe temuli poliisi mubayambeko muyimire nabo mubalage erigo system bwesobola okubayamba era on record bapastors ne bafaaza ne bayimaamu n'abawule bangi abali mu kkomera era nga bye baera bakoze tibivunaanyizibwa ku ddiini zaabwe babavunaananga bo bavunaanibwanga bo era bali mu makomera bamazeeko ebenezo bavuddeyo abalala bakyaliyo kuba omusango tegukwata ddiini yonna gukwata muntu ogwo